Yes, omulabe yaffe walero kuchogereko program News Kyomuhendo nga bulijjo gemanya olunaku olwaleero nate tuguse n'omulamwa ogw'enjawulo ate nga gugenda kuba nga gutugasa nnyo nnyini ddala ate nga n'olunaku olwaleero ntambuddeko n'omwami gwe musinga nnyo okumanyira nnyo mu mawulire naye ng'ate this time ali mu section endala ssebo tusaba otweyanjulireko nate tweyongereyo. Erinnya nze Kizza Peter munnamawulire. Nga bwe mumuwulidde ntambula naye ate bw'obanga otwetaaze osobola otunoonyako ku YouTube channel yaffe buli omu ayinako ennamba ye. Ennamba yange ojja gisangako ku YouTube channel yange oba nteerako message oŋŋambe nti Madam Kyomuhendo mpulira njagala nange munkyazeeko oba mbaagala nyina kye njagala mwogireko naye sisobola kulabikira mu camera, so we can do all that. Mwami Kizza Peter olunaku olwaleero tuli wano mu kifo ekirungi ennyo nga bw'okiraba bw'oba otunuulidde mu background ng'eyo waliyo obuyumbayumba obw'amaanyi obulungi. Tuli mu kifo kye bayita Merina Country Villas ekisangibwa wano e Wakiso emabega w'essomero lya Wakiso Muslim Secondary School. Tukusaba nti nga sinagenda wala nnyo osobola okujja n'oteekako family yo ne ogireetako out balina ku kyennyanja ekiri fresh nga bw'olaba wano waliwo amazzi ekyennyanja bakyejjira mu mazzi gaabwe direct tebakiteeka mu fridge kasita ordering ekyennyanja kiba kiva direct mu mazzi ne bakikuwa nga kiri fresh nate bingi bye balina mu kifo kino. Oyina omukolo gwonna gwotegese, oyina birthday party, graduation party, bannange togenda walala okujjako ku Merina Country Villas wane Wakiso ate bw'obanga obeetaaze osobola n'okubafuna ku simu zaabwe ez'enjawulo nga mu 0702 59 0393 oba 0779 50 93 33. Mwami Peter olwaleero tuguse n'omulamwa ogw'amaka bwemba ntunuddemu nnyo njagala twogereko ku lwaki obutabanguko bweyongedde nnyo mu maka, violence yeyongedde mu maka. Peter okimanyi nti ensangi zino omwana gwe weezaalidde akukkakanako n'akukuba oba n'akweyimbamu okukuba. Olowooza ensonga nga bweziti ez'omu maka zivudde ku ki? Tugambe nti bunafu bw'abazadde oba baffe abaana sikitegeera. Neyanza nnyo Neusi ku mulamu ogwo gwennyini gw'oleese ogw'abaana okuba nti obutabanguko mu maka bususse. Yes. Ekisinze nze nsuubira ekisinze okuleeta obutabanguko mu maka okweyongera sina mu maka gokka obutabanguko bungi kati buli wamu. Ti oluusi we twogera ku butabanguko mu maka abangi balowooza nti okulwanagana omwami n'omukyalo okulwanagana bwe bulinga ng'obutabanguko. Naye sono mulimu n'abamu nga balina obutabanguko naye nga tebabulaga okugeza. Omuntu ayinza okuba mulimu abakyala ng'ali mu maka naye ng'obedde yanobadda nga yanobera mu maka ago mwali. Tugambe afumbye emyaka 15 gy'anobadda. 5 nga gy'anobadda era nga taliwo nga n'abaana baazaala. Nga n'abaana baazaala beeri mu bufumbo ye bwayita nti bufumbo naye nga ye yanobadda. Naye ng'ekisinze okuleeta obutabanguko mu maka okweyongera ekisookera ddala okwegomba yadde obwavu weebuli. Kituufu obwavu weebuli naye era wootunuulira nti ne bamaama baffe abaafumba tebaalina nti baali bagagga. Lwe ntunuulira famire mwe nakulira sigamba nti baali bagagga naye sirina lunaku lwe nasangako maama ne taata nga beevuma. Sirina lunaku lwe nasangako maama ne taata nga bayomba oba nga batunula ng'abava okuyomba. Saakirabako naye ng'ate obutakiraba tekitegeeza nti twali bagagga. Embeera yali mbi. Naye ekisinza okuleeta nti ennaku zino abantu beegombagomba nnyo naddala bamaama nti bagereegeranya nti singa nange mbanga gundi nti alowooza ekikola ewa Kizza ate kyekinaakola ewa John. Nti watuuka olw'okuba alaba John yateekawo nti olunaku bwe luti tulya nnyama, olunaku bwe luti tulya byennyanja, olunaku bwe luti tulya ku binyeebwa. Kati naye nayagala kibeereko ewuwe. Kati ng'oli eyakikola bw'atyo omwezi enfuna ye afuna nga miliyoni n'okwambuka. Kyokka n'ayagala n'ono owuwe omwami we oluusi musajja wa booda oluusi mukubi wa bifaananyi atambula nju ku nju oluusi mutunzi w'amawulire
oluusi omulimi sente zijja mu season za season kati ate naye n'ayagala nti baawe atasobola kuŋŋaanya mwezi mitwalo 6 naye n'ayagala omukyala nabo bateekewo ennaku lwaki ewagundi bo ku nnaku bwezi balya enkoko lwaki ku nnaku bwezi balya ennyama ffe tulyawo kinyeebwa oludde okutugulira kuki ku kyennyanja maama otuwa ebinyeebwa ebya buli kaseera otuwa ebinyeebwa ebya buli kaseera noweesanga nga ekisinza okuvaako obuzibu be bakyala obutamanya babba baabwe busobozi nti bw'otamanya busobozi bwa mwagalwawo kiba kizibu okumulumirirwa gwe kyatasobodde kukola ojja kulowooza akisobola naye takoze eki takikuwadde buwi kati ekyo kyekivaamu okubeera nti omukyala asobola okubeera awo ng'ate ye ayina abamu be baasuubira abali mu levo y'emu n'eya mukyala we manya n'ey'omwami we olw'okuba balaba olunaku bwe luti balya kino olunaku bwe luti bo baateekawo ne timetable kumande tulya kino olwokubiri tulya kino paka sande naye nga enfuna eyaabwe ekibasobozesa okukiba kati ate nga yo n'owuwe olunaku wabeera nga mu mwezi asobodde okwegaganula n'agula ennyama kiro ey'ogumu akakaaga n'agigula ye n'alaba ng'ono omwami we akola ki mpale enywera miguwa ateesobola kyekivaamu omukyalo okubeera ng'awankawanka ne laavu ewaka n'ekola ki n'ekendeera noweesanga nga n'ebimu omukyala bye yandituukiriza ng'ebyomu kisenge ebimu omukyala bye yandituukiriza ng'okuweereza ewaka bitandika okukendeera kubanga ekitonde ekikyala kasita essanyu limuvaamu mu mutima zonna feeling zitandika okuzikira atandika okulaba nga wokomawo ewaka olinga ekizibu ne w'omunnyonnyola atandika okulaba nga gwe oli mulimba kati ekivaamu ki ate kati ffe abasajja saidi yaffe twagala nnyo omusajja ekitonde ekisajja baakitonda ng'ekisooka kiyizi alina okuyigga ekyokubiri kyagala obukulembeze nti ffe abasajja buli kaseera twagala nnyo okunoonya kyozuula n'okifuna otandika okunoonya ekirala bw'obeera ng'olina omukyala ewaka wabeera nga takyakulabamu katiibwa ne waba akusinga amaanyi ne waba akusinga ebyenfuna otandika okulaba ng'akuzalawa kubanga batutonderamu elementi ey'okuba omukulembeze omusajja asigala musajja kati ekyo wekijja ng'ate omukyala ye sayidi ye alaba tokyamalako ebyokulya alaba ng'ebitasobola kujja naye nga gwogezaako naye yakulaba ngaki ng'omugayaavu kati ekyo ekimu kukiviiriddeko obutabanguko okweyongera ekyokwegomba ekirala ekiviiriddeko obutabanguko okweyongera mwe muli okuba nti abakyala abamu kati baafuuka basuubuzi basuubula ki olwo nti abakyala si bonna naye abakyala abamu baafuuka basuubuzi asobola okuba nga yagenda okufumbirwa ng'ayinayo omusajja enfuna ye nga ntono naye nga ku mutima gwakola ki gwayagala naye gwe nojja n'omukwana olw'okuba enfuna yo nnene n'ayagala gwakukozese olw'okuba nti ewuwo gy'oli weewali gy'alaba nti asobola ozaalirayo abaana ne beeyagala asobola ye yennyini okubeerawo n'omutuusaako kyayagala wakyagalidde naye nga ku mutima gwe toliimu kati woba ku mutima gwe toliimu naye nga yajja ewuwo olw'okuba nti oyina byayagala obutabanguko buvaako butya nti atuuka ekiseera nga olw'okuba akumanyidde bye yali ayagala alaba kati abifunyemu omukono weba nga yali yeegomba okuvuga ku mmotoka agirabyeko omuwadde ku kisumuluzo kikye waba yeegomba okubeerako mu maka agage agalabyeko nti amaka ki gage awo wennyini nti okwegomba kuno mbyegombye ate nyinza okubyegomba naye ndi mu maka ga musajja mulala okitegeera naate amaka g'omusajja omulala mwenfunidde omusajja oli akoze eki ayinawo kyenjagala asobola okutuukiza kyenjagala oba ontegeera
kati ekitegeeza nsobola okubeera eno nga ndi wakizza mufuna mpola wange gwe nafumbirwa naye ku mutima takoze eki taliiko nensigala nga nzanyisa ono omugaga anti kati awo kyekyo nakyo kiviirako obutabanguka bwe bujjira nti ojja kwesanga omukazi eno gy'ali aliyo lwa bintu era nga ne waakeera ku makya ng'ofuluma okugenda okukola akusabira singa kafuna akabenje ne kafa nze ebyobugagga n'embisigaza nenfuna akola ki oli gwe nali njagala kati we mutandika walaba nga mutuufu tofa bolaba abeekobaana n'abaana ne bakola ki ne batta abasajja kubanga yajja talina laavu yo ayina laavu ya bintu naye amutudde ku mutima gyali ate era amulaba sinakindi alaba n'obudde buyita bamumutwalako olwo ayagala alwana alabe nga gwe akukutulayo gw'ayina ebintu by'ayagala abisigaze agende oli amuli ku mutima kati weweesanga nga oluusi ayagadde ove mu nsi katonda ye akusibyeko akubiseeko akasubi olemeddewo okufa biki bye batandika okukola agenda batandika omusiba teekaawe ogenda kyoba batandika omusiba teekaawe waliwo omulabi waffe wakyogereko nga tamanyi teekaawe kyeki bagenda kenda ku makya bakusibe teekaawe nga togimanyi nti bagikusibye bita tunyonyede teekaawe kyeki okumusiba teekaawe agenda kubeera nga abeera ewuwo wovaawo n'ogenda ku mulimu okole agenda kubira ono awa mufuna mpola we naye nga yamuli ku mutima oli ludda wa nti ndi wano oli waka nti nkoze ntya okulaba nti njagala kulabako obudde we buti ne we buti ono mufuna mpola amugambe nandiyagadde okulaba neze munnaye omanyi ebyenfuna biki nti gwe byonna tokola ki tofaayo sente weeri ajja kudda ewaka addire abaana we wemuba n'abakozi abalekaawo adduke bw'oba osanga nga bamusibye teekaawe kati mukusiba teekaawe ojja kwesanga ng'abaana ewaka oyina bana naye oyinako omu naye era ali ku probability kati n'oyo omu gw'oyinako yamukuwa olw'okwagala okunyweza ebintu abireko ate okimanyi nti mu bufumbo ebiseera ebisinga naddala obufumbo obufaanaganamu ng'ebyo abaana naddala abaana abaddirira awo ba first born kubanga osobola okukwana omuntu olw'okuba ababaatisa babiri obwongo bugamba ngende woono noweekanga ng'ono mufuna mpola amutaddemu karefigi mu lubuto era olukitegeera ajja kujja ewuwo olw'okuba gw'alina obusobozi gw'oyongerereza okuza omwana kati kambuuze bw'obeera musajja nenkugamba tikizza nti iwangi tindi lubuto naye nkimanyi obusobozi bwe buki butono oyinza okunzikiriza ndusibe gundi alulabirire bw'oba gw'okikola ebiseera ebisinga obwavu bukozesa kyotandikoze kubeera tubirabyeko nze ndi w'amawulire tubirabyeko omusajja asobola okuteesa ne mukyala we bagende babbe gwe basuubira n'akyusa obulamu gwali kutukyogereko puroguramu ddala oyinza okufera oyinza okuba n'omwagalwawo n'omutuma singa omutuma ddala pita ate n'akwatira eri gwe ate n'akukyawa okimanyi osobola okubeera n'omukazi ng'omwagala naye olw'obusobozi obutono ng'oyagala abeereko waava mweyagale addeyo naye kyobulabaze kyekino kyentera okuwa abawala amagezi oba abakyala teriyo akwenderako mu maka ga bbaawo ng'alina obusobozi obukujjayo ebiseera ebisinga omusajja asobola okwenda ku mukazi nga ayina waabeera oba waabwe yadde alina omukazi ewaka n'obuvunaanyizibwa n'abwetikka naye omusajja wava eri n'ayenda ku mukazi muk'omusajja 9 mu 5 ku buli 100 batono nnyo
bosobola okugamba omusajja ngobye ne bakutwala anti olwedde embeera mu maka naawe okimanyi obeera onziba bubbi anti bo ebiseera ebisinga abenda kubaka abasajja tebabendaako lwakuba nti amwagala nnyo laawe amwendako lwakufuna mukazi naye ng'ate obuvunaanyizibwa si bubwe era balina n'enjogera egamba sule wange naye ng'olya wammwe okitegeera w'obeera mu bufumbo n'ofuna akukwanira mu bufumbo olyanga kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga kyoba omanya baawe waali kugwako bw'ati ono akwendako jja mukubira essimu akugamba era ebiseera ebisinga bagamba owaaye nnyonnyola bbaawe osigaleyo nange sina gye nkutwala takugamba sina gye nkutwala era kugamba kati tutandikirewa n'ekirala nyina mukazi wange ebyo byonna ayinza obutabikugamba kubanga ayinza okuba nga talina mukazi naye nga ayiya mmere ya leero akwenderako eri lwafunye 5 ng'akikubye n'azikuwa gwe n'olowooza obusobozi akola ki alina baawe olw'okuba akulekera omutwalo ogwa buli lunaku n'ogwerabira nti omutwalo ogwa buli kanaku omwezi giba emitwalo aga wabula ono akuwadde 5 egyawamu mu mwezi n'olaba nga yalina obusobozi obukola ki obw'amaanyi kati abakyala bawe bakolera ensobi olw'okuba ono akwata 5 n'agimuwa n'amala omwezi nga tamwongedde endala olw'okuba amuwadde zaawamu ne yeerabira nti ono amuweeza buli lunaku yatalina busobozi okusinga ono amuwadde ezaki ezaawamu kati n'atandika laavu ye n'atandika ogigaba eri kubanga ekitonde ekikyala kizibu okugabanya laavu 2 n'okibalansinga omusajja asobola okugabanya laavu emirundi 2 n'akibalansinga naye omukazi kizibu nnyo okusavinga abasajja 2 n'atalaga Peter onako olwaleero nga bwe tuli mu kifo kino okiraba otya kyensooka okukwebaza olwaleero kwe kubanga tukoleddeko mu kifo kino ekya Merina Country Village kubanga ebiseera ebisinga tubeera mu bifo nga tubirowooleza nnyo mu kibuga Kampala n'okusingawo wabula tulowooleza nnyo mu tawuni mbadde nzija mu kifo kino kubanga wanenkoowe mayiro 14 okuva mu kibuga Kampala mayiro 14 olaba nga ntono nnyo wano owetera ku mafuta n'ojja ntuuse mu kifo nendabira ddala nga mu kibuga ebiseera ebisinga twegomberayo bwereere naye n'omusajja yafuula ekyalo omusajja yafuula ekyalo ekibuga kubanga ebiseera ebisinga tulowooza nnyo mu kibuga naye ate mu kibuga wentunuulira ebifo ebiriyo bitono nnyo ye waliwo ekifo ekiriyo kifo ki ekiri mu kibuga nga kirina boat cruise kiki kyoyagala ekiri wano kyotasobola funa wentuuse mu kifo nensanga mu boat cruise nga bavuga ku maato basoose kunvuga ngenza okwekanga nga enkoko ze basala ng'ate be bazeerundira embaata ze balya be bazeerundira amatooke ge bakufumbira olya likyasamba oba oyagala mpogola olya likyatonnyoloka bweti balitema bweti nga likyaliko n'amasanda imagine erya nze ekisinza okunsanyusa ennyo sebe waliwo n'okwota omuliro ojja wano n'omwagalwawo munange oba ofunye teekaawe ya musajja munno n'omuleta wali ku muliro nemoota akaliro ngeno bwe mulya enkoko bwe mulya ekyennyanja kwe kulaba ng'ate waliwo n'ebizinga ebiseera ebisinga tusoma nnyo ku bizinga naye ate ekizinga kino ekiriko n'obutebe nga kitudde sikulimba kifo kya mulembe eri waggulu amazzi gali wansi n'olengera bulungi olengera kuzimba atakabuzi banange mulete ku baana kwegamba ojja okukyakala ate n'ojja n'okulambula omanyi kankubuli nti oleeta omwana mu kifo kino nga taze manya nti nzize kulya ku kamere nzize kulya ku fresh fish naye nga ze n'okulambula omanyi nti ngenze n'endaba wali eri waggulu manyi balinga akasozi bwe kati nga wali mu matooke waliwo emiti bwe giti olaba n'ebinyonyi engeri gye bikolamu ennyumba zaabyo ate era nze mbakakasa oluva wano ngenda kulaba ku muti omusikamooli Zaakayo gwe yalinnya kubanga n'omuti omusikamooli Zaakayo gwe yalinnya baŋŋambye weeguli era oluva wano
ngenda kulaba ku muti omusikamoli atulaba teweerabira oyina graduation party oyina birthday party oyina baby shower njogere kindeke ki nesokoleke wono ofuna olubuto baby shower ojaga eyange eri wano omukolo reception yange eri wano balina ekifo kinene nakoze nkola bwenti amasoso anakimala ne baby shower kyavaawa baby shower kubanga ebyo ebintu ebyo naddala ebyo baby shower birthday katino kankubulire bisinga omanya babirese obuzibu ewaka kubanga abakyala ebiseera ebisinga agenda n'alaba nti owa mukwano gwa entambula ne bamukoledde baby shower tebagikoleddewa Kumerina Country Villas kati n'atandika okubanga musajja wattu oyinza okubanga kuba Kumerina tebaseera eryato toweza mutwala busente nze wedandisibye mu wankubidde nti jangu wano nze nkugambye yiriyembaddemu kati awo omukyala waalabira n'alowooza obutabanguko buvudde ku buntu butono Peter tukyogereko ekisooka neiba wange bawa mutwala tebalina ku ssente nnyingi naati lisa akatono ke bafuna at least buli lwa mukaga mwetako ku Merina wane at least once in a week amuletako ku Merina ne balaba ne balya ku kyennyanja banange emmere ennyuma n'omukyala ng'agiridde nga si yagifumbye ekyo kimanyi abakyala mweronda ate mutuuka mu hoteeri okitegeera ate ettooke likoze liti ate manya likakanyade neusi ku kyobutabanguko waliwo kyenjagala okubuulira kye nalabako ku muzigo era oli omukazi nalaba nga mu butuufu marriage material omukyala ebbaawe yalinga obusobozi bwe butono ne ku kintu kye yakola kyandaga nti omusajja alina okufuna ssente era mukama yabayamba ne bafuna ssente omukyala yakeeranga ku makya n'ayingira mu nnyumba n'awaata amatooke ge omusajja ku ssente entono z'aba yalese n'awaata amatooke ge n'agateeka ku sigiri olwamalanga okulya ekyemisana ne balekawo oluusi bw'abaana bwakyaggulo talina kulya omukyala yaddiranga amayinja n'agateeka mu ntamu n'agassa ku sigiri n'asooka aboobeza amayinja buli budde n'ayongeramu amazzi naye nga kyasinga okukuuma kyekitiibwa kya bbaawe tebafumba akijjewo ekyo ekyatebafumba akijjewo era baabeera mu muzigo bbanga ttono baamala ne bazimba omusajja yalina booda nga booda bamukozesa nkozese omusajja booda n'agigula kubanga omukazi olw'okuba yali mwesigwa ng'omusajja buli waakomawo balina omuwendo gwa ssente gwe baali baatuula nti ekyamazima we ziba zigaanye olunaku lwakiri mpa 2,000 eza saving woba okikubye tuterekeko ku nnyingi tulabe nga piki tugula eyaffe era baakituukiriza ng'omukazi afumba amayinja n'agaboobeza n'omusajja nga mwesigwa ebiseera ebisinga ekituleetera abasajja oluusi obutaba beesigwa omukazi mulimu abasajja nga tetwesiga nga ffe buli budde akaffe kaba kaffe naye n'omukazi singa abakazi muyina enjogera egamba nti ekyange kyange ekikyo kyaffe singa obeeramu enjogera ya ekyange kyange ekikyo kyaffe kubanga abakyala abamu atuuka n'ayeerabira nti w'ofuna omusajja yeba famire yeesooka noweesanga omukazi ng'omusajja ajja n'emitwalo oba 3 namugamba maama gundi omanyi sente zino zitereke tulabe kye tunaakolamu wagenda oyite nakwezi omusajja amugamba ku ssente ezo yongerako zino tinze ziri tezikyaliwo maama yankubidde mu kyalo nenzikwata nenzibawa nga baganda ba school fees akoze eki aganye wayitawo ennaku ntono omusajja aleeta ssente tinze ewaka twalabye ennyumba terina pulasita nze naziwaddeyo ng'ewaffe enswala ne bakuba mu pulasita nejjukira gwe oli kuki muzigo oli ku muzigo osula njala n'abaana bo batudde olw'okuba oyagala okubaako b'okola ki sikugambye nti w'ofumbirwa tolabirira famire yo naye kyoba otalina kwerabira famire yati bano abeewakaawo we mubaako ne kye mugenda okuyamba kati saawa zino wenfumbiddwa ye famire yeesooka ne wooneerabira n'otandika okuba nga ekiri eno mu kifo ky'okukulaakula okimanyi nti abakyala abamu abeera ng'ali ku muzigo
n'azimba ewaabwe ngali n'abeera nga buli kasente kajja eno konna akasente kaafuna azimba waabwe naye ng'ate ewaka bali mu muzigo landlord akonkona ng'azina n'ataziwaayo omwana bamugoba n'agamba oba otuula linda taatawo naye ng'ewaabwe yakola ki azimba akola ki kati amaka ng'ago singa omusajja anaamala n'akizuula nti ennyumba y'omukyalo beesulira mu tayozi beesulira byonna omukazi yakoze eki yabikoze naye ng'ate gwe ewaka toyina kyoyamba ku musajja yadde n'emmere yadde neki tosuubira ng'oyo omusajja abeera agenda kuddamu okwesiga ekyo kitta obwesige tukyogereko puroguramu eno fine leka tukyogereko okimanyi nti ekyo kyoyogeddeko abakazi basuuliridde nnyo abasajja kyekimu ekireese obutabanguko mu maka abakazi kwe kulowooza nti kubanga abakazi abasinga mu maka kange akako kaffe omukazi oli eyo okola oyina omusajja akuteereddewo ka bizinesi lwaki keera ku makyo gaye nti mwami wange gundi nti ye nsobola buli mwezi okuteekako mitwalo gange 3 oba nawulidde nti kizza atunda poloti atunda bukadde 10 nyinako obukadde bwange 2 oyinawo mmeka ate nze leka nkubuulire okuleka ng'omusajja ayina kikyamu ku bwongo omukazi ng'asobola okukweyabiza ng'osobola omuteresa ssente n'azikuwa kizibu osanga omusajja akukuta bw'ato nze era ntunuulidde famire ezimu famire ezisinze okukulaakulana be bakolera ewamu naye kisinze oleeta obutabanguko mu maka kwe kubanga omukyala akola kikye n'omusajja akola kikye ate n'ekirala nga tuze ne mu sayidi eri abasajja namwe temuli beesigwa naffe tetuli beesigwa kituufu nja kukwata sente zange nzikuteekemu ez'ekikyala ate sente ezo mala ate oziteekemu omukyalo omulala gw'omusajja tategeera okitegeera olowooza nti nakyo ekintu ekyo tekireese butabanguko mu maka okimanyi kale tuddeko enzikiriza ey'ekiyisiraamu ekkiriza abakyala bameka 4 ne bw'otunuulira famire ezisinga okuba n'obukuubagano okimanyi ez'abasiraamu famire entono ezikuubagana kino kivaawa w'obeera ng'otegedde omwami ono twatandika naye afunyeyo omukazi namba mmeka namba 2 afunye omukazi namba 2 gwe kennyini sooka weekube mu ttooki nga tonnaba ku reactinga biki ebitambudde obubi weezuule naye ati nzija ogenda kuwa saidi oli mukazi ndi musajja okimanyi ffe abasajja osobola okubeera ewaka ne mukyalawo ng'ayina bingi byakola ebikunyiiza n'oguma oluusi na bingi n'obimugamba abitereeze n'akona kati olw'okwewala okulwanagana kuba ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusanga okulwanagana ewaka omusajja ne bakutwala nti ggwe tobiriimu oba birimu buli budde omusajja yaba omukyamu kati omukyala w'ozanga nga bbaawe afunye omukazi ow'okubiri nga tonnaba ku reactinga sooka weezuule kiki ekiganye omusajja mu bulijjo bye tutambula naye biki byabadde ajja nnenya ne sibikyusa awo wennyini okimanyi nti abasajja abamu temwogera tosobola kukyera ku makya n'oŋŋamba nti kyomuhendo nti nti ensobi bweti ne bweti asirikawo busirisi bannaye nti kino bwekiti njagala okyuseemu agamba tanumye tankuba mutwenzi kyomuwendo okimanyi ekitonde ekikyasinze empaka kyekikyala ayino omukyala yayinza okukubira oluyi mu nnyumba n'afuluma mu lujja n'akuba omulanga kati n'olwekyo n'osalawo nti omukyala osobola omugamba kuba ebiseera ebisinga omukazi oyinza omuwabula n'akaaba n'omugamba nti munnaye ekyamazima kuba nakolako sitole eya dokita ng'ayina mukyala we n'omukyala we mukimusawo
omusajja yapangisa ennyumba ne bagikolamu kiriniki nenga basula manju omusajja n'atuuza mukyala we namugamba ne twasoma busawo tujjanjaba bantu obuyonjo kikulu nenga omukyala omwana afuka ku buliri nayonoona ku buliri byayonoonyeko n'abizinga n'ateeka wansi w'ekitanda byafuseeko n'abikwata n'awanika mu madinisa bijja kukola ki bijja kkala ebimu n'abikwata n'atimba ku kitanda kyonna ng'omusajja oyingira ku kitanda bw'oti mu kisenge nga wawunya omusulo obuliri bwennyini bwanikiddwako omusulo gukole ki gukale omusajja ng'amugamba munnange terezaamu tuli basawo singa ab'ebyobulamu babisanga eddwaliro basobola oddiggala ekirabo omukazi kye yawa omusajja okimanyi yaddira amazzi n'agassa ku ppako omusajja nga munne oli mukunfumbira ku kyayi omusajja waawo kasangati ne ku story era ku spotlight woba oyagala ofuna obukakafu ku spotlight story kweri omukyala n'afumba amazzi omusajja n'amugamba ogenda kufumba ku kyayi nti ngenda kufumba ku kyayi kati tugambe nti ekintu ekyo kyava ku mukyala anti nkujjira kati dokita ajja agamba omukyala munnaye ebintu bino obukyafu bususse omukyala kye yakola yaddira amazzi n'agassa n'ateeka mu ppako omusajja n'amugamba munnaye ofumba kakyayi kangende ngule ne chapati nywere ku kyayi ng'omusajja atuula bamuwa ekyayi pako ngejja ng'omukazi waseka gwe nno muyite kyayi gwe muyite kyayi omusajja awulira kyayi ayidde ajja n'akacyapati ke omukazi kye yakola okimanyi yaddira pako gyafumbyemu amazzi ono atudde mu ntebe yagikwata n'agimubunduggulira mu mutwe nga w'omanya amazzi geeseze n'amwokya yenna yamugamba kankwokya ondabe olw'olugezigezi lw'ogira ompita omukyafu buli budde ompita omukyafu kondabe kati omuntu ng'oyo gwe w'obeera gwe oli n'afuna namba 2 ng'era omunenya kitegeeza avudde emabega ng'amunenyaako ne mu kumunenya yamuwa kirabo ky'amazzi abakyala ebiseera ebisinga ekireese obutabanguko abakyala temuwulikika nyinza obutasala musango ogwo fayini ndi mukyala naye ate njagala naffe tukyuseemu abakyala bw'obanga owulira ddala okoze ensobi n'ekirala oyinza osanga tosala kusala gwakawala nga tonakola ki kati ate omukazi oyo ayinza okuba nga teyava ku ekyo kyokka okumugamba nti munange obukyafu nga bususse oyinza osanga waliyo ebirala ebyaliwo natwala obuvunaanyizibwa n'entuukira ddala ne ku bafamire b'omukyala baali beeyombalala naye abafamire b'ensonga gye bawa wali mufuna mpola n'owasa muwala waffe ffe nga tetwagala omuwase nti naye ate obukyafu bwewo muwala waffe mulungi anyirira gw'oli mufuna mpola wali oyina kugumira ekyo mwakuyisizza era ekyo okukikola twabadde tunoonya aveeyo akomewo era kati yazzeeyo nakusomero asoma okiwulya nga ne famire omusajja gye yandiddukidde ate yamuwaayo ewagira mukyala kyo kyengwe nti waliwo abangi abali mu maka naye nga mu maka mwe baliyo kwewogoma kiseera buseera omulabe waffe owakyogere ku program Transmedia Uganda bannange olowooza lwaki obutabanguko bweyongedde mu maka amaka nga gasasise okimanyi nti essaawa ya leero omwana gwe weezaalidde like for example just of recent nali ntambula nsanga omukazi akaaba naye ngolowooza ki ekimukaabya nendowooza nti bbaawe amukuba nendowooza nti oba bbaawe amuyiyidde amazzi sikitegeera naye agenda okunyinyonyola natwala obuvunaanyizibwa nga neiba omulungi natwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu omukulu nenjagala mmanye kiki ekikwabya omukyala ngenda okubuuza ti omwana gwe yeezaalidde olwa bbanga ki myaka tanaweza 15 omwana mulenzi yakagenda mu P7 akakkanye ku maama we
n'amukwata kuno ku bulago n'amunyoza ku kisenge bw'ati nga kivudde kuki omwana mama kugamba ku mwana nga bonokera n'ogamba nagwe nja kukuba lwaki okoze ekintu ng'ekyo kyolaba nti ddala oli mwana mukulu lwaki okikoze omwana n'akukakanako n'agamba taata wantamadde lwaki buli kadde obeera onvuma tekikomyawo n'agala alabika maama ajja kunkuba n'ajjayo akayondo ayagala kuba maama we kuki ku mutwe ddala omuzadde kyalibadde kituuka kussa omwana okwagala okukuba ennyondo ku mutwe akujje mu bulamu bw'ensi kiki ekiba kireese ebyo byonna ensibuko y'ekyo okubeera ng'omwana ali myaka 13 yeeyimba mu maama wo mukuba banange tuli kunywa ku kajwisi wano ku Merina naye okalaba kajwisi ka Merina Country Villas bane kyayikanja kunywanga kajwisi kano kokka ye naavanga wano newe okusula we wali we tuva wano tugende twebaga era otuva wano ogenda kwebaka ewo nebakenda si ku kajwisi kano kenda bakuba batotera n'ebyokulya essaawa yonna mugenda biraba kajwisi oba kalimu biki bannange nga tukyali ku kajwisi ka Merina Country Villas akawoomu okufa obufi tubadde tukyayogera ku ky'omwana w'emyaka 13 okutuuka okwagala okukuba muzadde we ate nga tamukubye bukubi nga gamba nja kukuba nkutte olowooza ekintu ekyo kyatandika ku olwo simanyi ekintu ekyo kitandika kitya banasansi bakugamba omwana wa kasita aweza emyezi 3 obwongo bwe buba butandise okutuuka mu 95 nga bukula emyaka 3 obwongo bwe 95 buba bukulu okiwulira ate wootunuulira egyo emyaka gye boogerako 3 nti 95 obwongo buba bukulu egyo emyaka ebiseera ebisinga giba nnyo gyakutendekebwa na maama okuviira ddala ku bbeera okuviira ddala mu lubuto kuba bannasazi bakugamba omwana ne mu lubuto awulira singa oba oyogera nekyo bulaba abaganda bakugamba bw'oba oli lubuto tobba toyomba bijja kukwata omwana kati ojja kwesanga ng'omwana oyo yagenda ozaalibwa nga be baana batonkwatira ku mwana omanyi waasula manyi bwaluma nga ne waaba omugenyi azze ewaka maama yamulaga nti ye takuunwako okimanyi mulimu abaana abamu nga neewaka mu ddiiro balinamu entebe ezaabwe kati wulira kino omuzadde yakeera n'agamba tize ne bw'oba kojja w'omwana ne bw'oba sengaawe oli wa kika kye bw'okyalanga ewange tokwata ku remote TV gy'osanze omwana alaba gy'olina olaba tuula wansi gy'oba olaba kati eyo enkula eyo nga tudda ku ky'omwana oyo okwagala okuba maama we ku myaka 13 omwana agenda okukula n'atuuka mu mwaka gumu bebo boosanga nga ne muto munne nze siwagira baana kulwanagana naye waka omwana olina okumulaga nti oyo baabawo waba ayina kyakoze amukubemu naye si kwe kukuba okwekitemu era omugamba oyo baabawo nakula ng'akola ki ng'akimanyi nti oyo ani baabawe kati wekijja ku maama oteekeddwa omwana okumulaga nti ensonga eziremeddwa bato banne gwe maama okiyingiramu so si togamba ku mwana wange kati ekiremye maama taata oba oyina oyingiramu kati ensonga ezo ez'okuba ng'omwana omuto akuba maama we obunafu buli ku bantu aba babiri ekisooka taata kubanga egyo emyaka 13 maama gisobola oba nga gimususseeko mulimu bamaama abanafu ng'egyo emyaka gimususseeko naye ddala omwana kati myaka 13 maama kikusuukako kite just 13 anti yamumanyiiza okubeera nga nantagambwako omwana asobola okuba nga omubiri muto naye ng'omutima gwakula ne gukaddiwa kubanga wamumanyiiza takoonwako oba tugambe nti namwana environment gy'abeeramu banga ku ssomero ng'eyo ebintu by'amasomero kituufu amasomero weegali naye embeera y'omwana okukuba muzadde we
obwo obunafu tebusobola kuba bwa ssomero kubanga ku ssomero kizibu okusanga omusomesa akubibwa omwana nga tekivudde waka era n'abasomesa boolaba nga abaana babakuba era omuze guba gwavaawa era waliwo omusomesa gwava ku ssomero omuzadde n'akuba essimu omwana owange takolwaki takubwako nti kati abazadde ekireese abaana okubeera nga abasinga babayisaamu amaaso kwe kubeera nga gwe wamanyiiza omwana nti owange takoonwako ate nange kennyini owange simukuba era oli akubuuza olaba sikuba mwana wange gw'omukuba otya kati ate kyotalina kwerabira embooka emu eruma naye ensi ekuba kubanga ensi wojja mu nsi nga gwe towakoonwako ensi teyeekoonyakoonyaako ensi ekuba kutta ensi teyeekoonyakoonyaako omuzadde bw'okeera ku makya n'otayagala omwana oyo akaabe ajja kukaaba omwana oyo akubibweko embooko omwana oyo abeeko ekimunyiganga mwana naye ng'omuzadde embeera gwagitaddewo bw'otakeera n'oyagala omwana oyo abeeko challenge gy'asanga ng'akyali muto notayagala atonyeze ku zziga ng'akyali muto okimanyi nti ezziga gwagenda olikaaba ensigo gyaddikaaba ezziga omwana latatonyeza ku nsi kubanga munange omutwalira wano ng'eno glaasi gy'olaba wano glaasi bwenjikuba wansi wano ekola ki ejja kwatika naye bw'ogaana omwana oyo okukola ki okukaaba ezziga lyaganya okukaaba ku ng'akyali mwana muto ajja kukola ebintu ebigenda okukaabya gw'omuzadde okaaba amaziga g'ataakaaba kakati gw'omuzadde ng'ebyo byonna tubyogeddeko biki ebireese obutabanguko mu maka n'ebirala tetubimazeeyo tetusobola bimalayo naye oli eyo olaba puroguramu kyogereko ku transmedia ku social media zaffe zonna ku spotlight news media tuteereko comment otugambe oba otuteereko n'ennamba yo tusobola okukubira nti nze ensonga ezireese obutabanguko ABCD if possible ziwandiikeko n'abalala bazirabye kubanga munange munye abasinga batambula naye nakola ekintu nga tamanyi nti kibi alina ekyakyendabye nti mu masomero era mu maaso awo tusaanayo puroguramu nga tukolagana n'amasomero okugenda okwogerako n'abaana kubanga abaana balina bingi bye bamanyi abaana balina bingi bye balina naye ng'ate abazadde tebabawadde budde ekisinze okuvaako obuzibu kwe kuba nti ennaku zino ensawo y'ennimiro nti omusajja akeera ku makya n'akwata lye n'omukyala n'akwata lirye noweesanga ng'omwana abeera ewaka n'okomawo nga yandiyagadde abeeko kyayogera naawe naye n'otamuwa budde n'abeerawo ne kimuluma ne kituuka ne kigenda kati ate bw'abeera nga mwana muwala kikyagenda ofunamu singa abeera n'ekizibu nga kimuluma maama gwe yandikigambye toliiwo taata gwe wandikigambye wafuuka mukambwe ayitiridde kyagenda okusanga kwe kufunayo akavubuka eyo singa kanaamubembejja ne katandika okumulaga okuzibawo ekituli ky'ennaku eyo agenda kukasembeza muveemu okufuna embuto nga bato abaana baveemu okwekabawaza byebimu kubiviirako obuzibu nga talina muntu wali gwagamba kizibu kye atalina muntu gwagamba kizibu kye ekirala ku kyo obutabanguko mu maka kye twadde twogerako kwe kubeera nti mu maka tubeere nti igwe nannyini bufumbo ntegeeza omukazi n'omusajja nga tonnaba kuyingizaamu muntu wa kusatu mu nsonga zammwe musooke mutuule kubanga ebiseera ebisinga omuntu ow'okusatu wemuyingiza mu nsonga zammwe waba mufumbo ajja kuwa fomula eyiye naye ng'ate obufumbo tebulina fomula kati wulira ewantu weewatyo nja kujja nga ndi mufumbo nyina ebinsobedde mu maka ate nzize wa mukwano gwange si mufumbo akyali oba akyanoonya oba nakyeyombekedde kati ate bwembeera mu myaka egyo egikuze gya bufumbo kitegeeza nyina mikwano gyange abakulu bw'aba si mufumbo aba nakyeyombekedde
ajja kumpa amagezi agakontana ne kye naalisuubidde okumpa. Ati buli omu akuwa kyamanyi. Yagavaayo. Kali wano kye mbadde nkujjira nti oyinza okufuna nga gy'ogenze mufumbo munno nti Kizza agenze wa Neusi Neusi mufumbo ne Kizza mufumbo ne family ziri mmeka? Ziri bbiri. Ne Kizza engonjoola y'ebizibu by'omu maka ge mukazi wa mukuba mumpi n'amulimamu awo ejja pikipiki n'amuggalira mu kisenge omukazi n'aguma kubanga ye nga kwe yazimbira ekikye kyokka ogenza okumwebuuzaako ng'ate ye Kizza ng'ate ye Neusi ewuwe omukazi yagamba k'olinkuba k'oluyi lwe ndisiba n'enkola ki ate siridda n'engenda ate sikola ki siridda kati nga tonnaba kubaako nsonga zo gy'ozeebuuzaako sooka ggwe kennyini tuula n'omutima gw'olowooze osooke weekansolinge nga ggwe tuula omanye enkozeewo obubi nkozeewo obulungi mutuule abantu babiri naye mwami wange ompisa bwoti mu kaseera nga ebyokuyomba byawedde mu kaseera nga muzze mu muudu bwe muba mmwe ekibagatta kiri mu buliri nga mukivuddemu bwe muba ekibagatta nga mugenda mu buliri bwe muba ekibagatta nga mulya oba ekibagatta muzzeeko ku Merina nga wano okunywa kajuisi kana akawooma n'enkoko nga kyekibagatta mu kaseera ako nga obwongo kubanga n'abalwana balinako obudde bwe babeera mu ssanyu mu kaseera ako ng'obwongo bubateredde mwenna tuula obuuze omwagalwawo nti naye owaayo ensonga eno bweti ne bweti ne bweti ne bweti wa wentambudde obubi tutereeze naye gwe oyina kino na kino na kino na kino kinyiga nange bwe mbanyi ensobi nkimanyi fine nagikola naye nagikola naye kubanga oyinza oga nti ensobi eyo mu butuufu luli wansaba ennyama nendeeta mukene bwe wakiraba nga nze atayagala kuwa nesaalina nagenda ewa boosi wange yali ansuubiza ssente nawe nenkusuubiza naye ssente ne zigaana we nadda ewaka ndeese mukene towasooka kunnyaniriza wamukwata n'omumanseeri ng'abaana balaba kyanyiga kyekyandeetera okukola kino naye ng'ate ekyaviirako eno kiri bwe kiti ne mutuula nga temunnaleeta muntu wakumeka temunnaleeta muntu wakusatu kuba ebiseera ebisinga omuntu ow'okusatu waanajja sayidi esinga okuba ng'emuleese jajjo singa okwesingamiza nti kati Neusi waleeta Kizza bakola naye ku Spotlight bakola naye ku Transmedia mukyogereko nja kubeera mmanyi nnyo Neusi okusinga ate mwami we kitegeeza we naaba njogera Neusi nja kwogera nga nsinziira ku experience ye gyandaga gye mumanyiiko teri awoza musango nga tayagala kusinga neerabire oli kyayogerako ndi kati nze ow'okusatu wenzija ate ebiseera ebisinga singa oli abazze okugonjoola ensonga asoose okumutunulako n'amwekengera okuba nga azze wolereza oli ezo ensonga ziba zigaanye nti kiki amagezi g'empaki nga temunnaba kuleeta muntu wakusatu mu nsonga ezammwe musooke mutuule abantu babiri kubanga ne famire eno gye tuddukira mbu anyiziza kanziruke ewa senga w'omuwala senga w'omuwala w'omusanga nga ojja kuddukira ewa senga nga senga abaana baalina ewuwe ye baazaala ab'omu lubuto lwe batudde waka tosuubira nti anaayagaliza oli muwala we abeereyo era waanajja ajja kuwaganyaza nnyo ono naye atuule ewaka olw'okuba n'ababe bakola ki batudde obasajja nze woonajja ewaffe n'oleeta ensonga nti Kizza yafunyeyo omukazi ow'okubiri walayize nkubuulira bali bazadde bange nakula nabo mbamba manyi nja kusooka nkukonjere ogenda okujja nga gwe mubi nga newe tunaaba tutudde wali eri ne boogera nze mubi okusinga omusango nga kizibu ate ebiseera ebisinga bataata ebiseera ebisinga famire y'oludda olw'abataata
okufunayo omukazi ow'okubiri tebatera giraba nnyo nga nsonga. Ate bagiraba nga kyamaanyi oba. Omwana abafuniddeyo omuzzukulu omulala ng'ate gojja kuzibikira payipu ya muzzukulu. Famire entono sigamye nti bonna bakiwagira. Abasinga nange sigamye mbu bonna bakiwagira. Naye era ogenda okulaba olugira we bati nga jajjaga banda yakana kanfaanana kati we kamala omufaanana gwazo okumuloopa. Kati kano kamaze dde okunfaanana. Kati nkagobe. Kyeva kugamba nti omuntu ow'okusatu ono ebiseera ebisinga aba muzibu. Aba musatuluzi. Ewandibadde watuufu okuddukira. Wandibadde nnyo mu bannaddiini. N'ebiseera ebisinga mu bannaddiini batono abawa obudde ensonga ezo. Kuba mulimu ne bannaddiini ng'ojja kujjayo omunnyonnyola ensonga. Naye ng'ate waakutunuulira bw'ati agamba maama ate ng'ono ali yaddeko. Naye nze ng'andi bubi. Bannaddiini nabo bantu. Bannaddiini nabo bafuna ebizibu. Bannaddiini nabo balina obutabanguko bwe balina mu maka gaabwe n'abakyala baabwe n'abaana baabwe. Omanyi nti bwe weetegereza ennyo abaana baabasumba baabapasita manya baabaki omanyi nti be basinze ate okwonooneka. Anti ebiseera ebisinga olowooza lwaki? Ekisinga okuweeta ekyo nti omwana w'omusumba wabeera mu kyaki taata we mwali batono nnyo abawuliriza ebigambo taata waawe byawulira. Abaalaba nga taata alimba. Ayinza okuba alaba nga talimba naye yennyini yeetwala nti naye yafuuka kabona. Naye yennyini aba alaba yafuuka ki? Kabona. Kati Peter, ku nsonga nga zino olowooza magezi ki abazadde ge badde bakola ng'oggyeko kubanga nti balina okutuula wansi ensonga ezo bazigonjola abantu babiri bwe kigaana basobola obbingizaamu bannaddiini nga bwe twogedde bayingizeemu ab'obuyinza obususseeko ku bannaddiini. Za amagezi ge nandiwadde amateeka gakola naye amateeka gandibadde nga gajja ku kaseera akasembayo nga byonna biganye. Ekikulu mu byonna kwe kutuula ababiri nga we mwesanga ababiri ne mwekwana. Nga we wasobola kubanga okwekwana oli aba yakulira waabwe takulabangako tomumanyi oluusi amawanga gaawukana buli omu yakulira mu ggwanga lye. Kiki wano kye twandisobodde okutunula nti woba wasiza omukazi nga si wa ggwanga lyo sooka otunuleko ku ngeri famire yeewammwe obuwangwa bwewammwe gye butambuzaamu famire omala ogisunsula nti ffe ewaffe Abaganda tufukamira. Ewaffe Abaganda omukyala waagenda ewaffe takola kino na kino mpasizza omukazi munyankole. Ewaabwe okufukamira muziro tebakimanyi. Omukyala waagenda ewaabwe w'omusajja ne Haga beewa ne Sezaala beewa beekwata mu ngalo era ne ku mikolo gyabwe taata gwe bakwasa omuwala. Kati womala okugatta ebyo olina okumanya nti kati kye nayingirira nina okukibalansinga. Tuula ne mukyalawo omugambe ekyamazima ewaffe okufukamira kya kitiibwa. Wobeera nga tuli ffekka osobola okukitwala ng'ekya bulijjo. Ne we tubeera ewali abantu gendera n'embeera ebeeri nti tuli mu Buganda gendera n'embeera ey'Abaganda weekola ki? Wetambula. Kati naawe omusajja ate tokifuula nnyo tteeka olw'okuba yakyerabidde teyakikuliramu. Lwatakikoze ate teguba musaalaba kubanga olina omugumiikiriza. Kimunange twavudde ewaffe omukazi yanswazizza. Ekyo mukoma we wakane giwunya ky'olina okuteeka mu bwongo. Ono yazaalibwa mukulu ebbanga ly'omusanze lyettono ku lyamalidde mu guli omuze kubanga azaalibwa nga talabangako maama we ng'afukamiridde taata we. Azaalibwa nga ye talabangako jjajjaawe waddukaani taata we kubanga ekyo ki kati watuuka eno oyina kimutambulizaamu mpola mpola
mpola okwetegeera singa munaabeera nga mwetegedde omukyala gwe nawasa si wa ggwanga lyange ewaabwe bino bikola ewaffe bino tebikola ne mubimanya gwe wabeera waasobereza mu ekyo tokitwala nga ki tokitwala nga musaalaba okitegeera togutwala nga musaalaba okwetegeera okwebuulirira nga mmwe ababiri singa kinaabeera mu maka nti twetegedde obunafu bwaffe twetegedde busobozi bwaffe nga tetunaleeta muntu wa kusatu mu nsonga zaffe tusooka zituulamu awo butabanguko mu maka bujja kendeera ku nsonga y'abaana tulina okumanya nti omwana empisa ebiseera ebisinga omwana owuwo kizibu otegeera empisa ze wuliriza empisa abakulu ze bamulaba okimanyi nti azadde omwana okuva lwe yamuzaala tatulangako naye awo n'abeera naye n'ama nti omwana wange ali kino jjukira omwana abeera mu kisulo bw'ava mu kisulo ewaka amalayo si mwezi gumu naye omwezi ogumu kakasa nti maama tasiibawo waka taata tasiibawo waka ewaka waliwo maid kyekiri kyetwayogerako maid gwoleese omugjeewa so abamu bamala gatumyaga maid nti mpeereza omukozi nti bamumpadde naye tegenda kugunjula abaana nga gwe omuzadde waalikoze eki wali bagonjudde wali wataddemu empisa z'oyagala naawe nga maama wo bwe yaziteekamu nze ne solution endala gyempa way forward kiki twalikoze muzadde teekako ku budde abaana bo bawa obudde kyova olaba bagenda kukeera ku makya bakukakkaneko bakukube nga kiraba ka muntu kukwata n'akuba akayondo ate okimanyi obudde ebiseera ebisinga ffe ababubulwa naye ng'ate obudde oba obutaddewo okimanyi nti waliwo agamba siina budde naye kangereze ku ffe tuli b'amawulire osobola okugamba siina budde naye noweesanga nga ogenda mu field ebiseera ebisinga sitole n'ogimala bukyali n'ofunawo oddako n'otuula n'omaliriza ng'ate sitole ogikoze lwaggulo nodde wako obuzibye naye ng'ate obudde obwo bw'otudde singa obufunye n'oddako ewa ate omwana tekyetaagisa muwa nti lunaku lulamba just n'okutambula naye n'omulanga mu kifo kino kimeri naye omuleeta ne mutuulako n'ozanyako naye mukuzanya muli mwotegerera empisa z'omwana okimanyi nti omwana atawagamba ndaba naawe kitata kyakoze nabanga akuvuma nga takutya okitegeera mumwotegere ate mwotegera nti bulijjo omwana wange talina njogera ate bw'oba taata noddanga ewaka tokambuwala n'obeera nga teweefuula oyinza okuba nga tozze bize naye omwana buli wodde ewaka n'oddayo ng'owuuba ngalo ne wonaamuwa obudde tajja kutwala nga kyaliiwe abaana abo balaba abato nina muwala wange ne waliwo ekinkuba nempulira nga sirinaamu naye neŋŋamba ekyamazima sikolaki sirinaamu naye ennusu bisatu n'ogenda ali n'ogula buswiti bwobu bwa 10 n'obuteeka mu nsawo olutuuka wali oba omusunayo bwoti n'omusimbula kaswiti okimanyawo kaswiti yakitwala nga kinene nnyo era zenda nendaba nenzira ewaka omanyi muwala wange ayinza okufuna ekimunyiga n'atakigamba maama we naye n'alinda nkomewo kubanga omukoze maama wamuwa omukwano kuba ekyamazima nti mu butonde omwana maama ne waaba amukuba maama ne waaba akolaki kituufu taata baba batwagala naye nkaabeezi ng'addayo ewa maama kati mu mbeera eyo ng'eyo yonna weeri gwe nga taata obeera oyina okumanya nti wemba nziza ewaka nina okubaako ne kyendeeta jangu n'akaveera wembaako ne kyendeeta nenkamuwa ako kennyini kemuwadde kajja kumuleetera okunnyumiriza buli kimu ekibaddewo okufula mukwano gwe n'akubuulira negwe newoonaddawo n'ogamba abaana bange era ngenze kumuwa budde naye n'omuwa obudde nga bwereere tekuliiko kyomuwadde
era tajja kulaba nga mukwano gwe. Mbadde nkugamba at least woba olinamu kasente yadde akatonotono wano ku Merina tebaseera. Mbalabyeko kintu kimu tebaseera. Omwana wo musitule mweko ku budde dakiika 3 gaba mara okubeera wano ne muddayo. Omuwemu ka girasi kamu kano kalaba ajja kusigala agamba tata singa tuddayo eri nalabyeyo amazzi waliyo kino waliyo kiri waliyo n'abayimbi by the way ku Saturdays ngezo Sunday ngezo wabeerayo abayimbi wabeerayo tuyinayo live band all these nights wona weziri wano ku Lwomukaaga ne Sunday teweerabira oba oyagala kuleta mwana wo wano tewaliwo bintu bya buwemu. Ate kyensinze okusiimawo kwe kuba nti osobola oleeta omwana najja n'alambula n'asoma ate n'anyumirwa. Embaata kabuzi obadde wali ogirabye bannange omulabi nkubulira mazima nange mbadde sigimanyi kati embaata kabuzi weeziri omuti omusikamooli weeguli ate tuva wano tugenda laba muti musikamooli ng'obudde tebunnaziba atalinnyanga ku lyato ku Merina weeriri era next time tukolera ku lyato next time tugenda kukola nga tutudde mu lyato tuti leero tutudde wano kumpi n'amazzi wetutinga we mutulaba emabega eri waliyo abaliyo tetwayagadde ebbaleekaanira naye this next time eryato liri lyetutuulamu ku lyato wali era banne wano wojja osobola okukolerawo embaga oluva mu mbaga n'okolerawo bagiyita batya mukazi we ne basooka bamuteeka mu boat cruise bagiyita haneki honeymoon nekyava ku kye kiyita honeymoon hane mubisi gwa njuki ate muunu mwezi kati omubisi gwenjuki tukakasa nti kati omubisi gwenjuki ate gugatta gutya n'omwezi tukakasa nga kyekintu ekisinga okuwoma ate omwezi kubanga honeymoon kati awo tujja kwongera kubuuza omulabi waffe kyensinza okusiima wano osobola okukolera wali embaga mu kaseera ke kamu n'olinnyako wali waggulu mu kalina n'olengera ekakiri wonna wolengera yonna nga wolengera amazzi bwe bakuvugako mu lyato ekyennyanja okirya kisamba kugaye bw'ogamba nti oyagala osooka okikwate nako bwoti ojja kujja n'omwana bakijjemu ng'akiraba okimanyi nali simanyi nnyama y'akamyu nze gye nsookeddeko sebe ennyama y'akamyu eri wano naye ewooma bitya ennyama y'akamyu kamyuzika akaseenekerevu weekali sekkoko weeziri baziwunda era gwagamba oba osobola omumalawo sekkoko naye bw'obaira n'embaga sekkoko ennamba osobola okutemesa sekkoko bw'oyinza nga tolina sente nnyingi nnyo oza kuteeka mu mukolo bano bakukwatanga gw'osobola okukwata sente n'omugamba munnange aba Merina Country Village sente ziizo reception wano honeymoon wano ekyennyanja buli kimu ne kajusa akawooma nako nga weekali buli kimu n'okola ki nekigwemu togaana okudda eka oyina meeting zizonna ez'embaga gy'oyagala okukola meeting zikolere wano conferences jangu wano omukolo omumamaze okukola meeting jangu ogukolere wano teri kigaana ye kiki batalina akasobola n'okukola meeting ye kati tugamba obudde tewali oyina meeting girete wano ku Merina Country Village ojje n'abaana wali abaana babavuga mu lyato ng'eno meeting weegenda mu maaso wali eri abaana babavuga mu lyato ng'ekyokulya olya olumala bavuga mu lyato nga bateekako wali mu kazinga nga balya chips muddeeka nga ne mukyalawo naye ng'ali wali mukyalawo abeera wali n'abaana nga mwe mugenda mu meeting oluva wano kulekera okujja mu kifo kino mugenda bugenzi waka kwebaka nze nkulabidde ekifo kino sina kyesitasanzeemu ogamba eyakuwasizza omusajja ambadde ntegeeza nyini kifo kino era nga njagala kukugamba nti Peter Badansi ja kumulamwa nga njagala kukugamba ng'owulira oyagala next time tujja kusooka tubaweeko overview y'ekifo kyonna tulina olunaku lwe tugenda okujja nga tutambula kifo kintu ku kintu gyonna mujja kiraba olambule buli kimu era gwe bw'oba obeetaaze kuba ku ssimu kuba ku nnamba ez'essimu 0779 509 333 naawe wenyini wansi ku screen zaffe ojja kuba ozirabako nga zitambula Peter basomere ey'okubiri eya Airtel omanyi abamukyalo bakozesa nnyo eya Airtel naye ab'ekibuga bakozesa Airtel ab'ekibuga bakozesa nnyo Airtel osomye MTN eye Airtel eri 0702
59 03 92 mu luzungu 0702 0702 59 59 03 043 92 mwenda ne B. Mu Luganda zire eba noti. Eba noti Omulali ku WhatsApp basangeko ku Ezo zonna ku WhatsApp oba obafuna butereevu. Ne wogenda ku email ogenda wali ku email merinaCountryvillas@gmail.com. Ku mukutu ogwa website www.merina.com.ug. Facebook kwe bali, Instagram gye bali, Twitter gye bali, Snapchat ne TikTok. Ne wano wennyini wobeera olemeredde obafuna. Osobola okukuba ku namba z'essimu ezo eziri ku Spotlight waggulu ne Transmedia waggulu tuba kutuusaako butereevu ewataliiwo nti oba tugenda kola obwa bulooka ate tukuweerawo direct ku muntu avunaanyizibwa ekyo. Lwaki bano abantu tubeerekeza nga tubaagadde nnyo. Omulabi waffe waliro tukwebaziza nnyo, tukwebaziza ddala. Webale nnyo kyokola, webale okusubscribinga, webale okucommentinga, webale okusharinga ne muno n'akalabako. Bannange leka tukwerekeze obudde naye tuli mu kifo kino ne bwe tusulamu. Shalom. Okkiriza tusulemu. Erinnya nsigadde Kizza Peter ku Spotlight News Media, YouTube subscribe, TikTok Spotlight News Media jeri. Ate n'endala YouTube nakozeeyo n'akabanja akala aka Kizza Peter mu nnamawulire. Facebook Kizza Peter ne Spotlight, Twitter Spotlight News Media jeni subscribe wonna. Era twatta endagaano nowa Transmedia. Kyosanga ku Transmedia ku Spotlight gyekiri. Emboozi ezimu zo tuogeddeko ngeza dokita gwe bayira amazzi okwongera okukakasa obujulizi nti emboozi ze tukuleetera ntuufu era za nkomeredde. Genda ku Spotlight News Media ojja kulaba dokita, ojja kulaba famire y'engeri gye yamuddamu okusobola okukakasa ekyo kye twogera. Kuuma omwana mukaabye ng'akyali muto lirifuuka essanyu ng'okuze. Tukwagala nnyo. Kwebale. My God. Kakati gw'omuzadde ng'ebyo byonna tubyogeddeko biki ebireese obutabanguko mu maka n'ebirala tetubimazeeyo, tetusobola bimalayo. Naye oli eyo olaba program kyogereko ku Transmedia, ku social media zaffe zonna, ku Spotlight News Media. Tuteereko comment otugambe oba otuteereko n'ennamba yo tusobola okukubira nti nze ensonga ezireese obutabanguko ABCD. If possible ziwandiikeko n'abalala bazirabe kubanga munnange manye abasinga batambula naye nakola ekintu nga tamanyi nti kibi. Ayi nekyakyendabye nti mu masomero era maaso awo tusaanayo program nga tukolagana n'amasomero okugenda okwogerako n'abaana kubanga abaana balina bingi bye bamanyi, abaana balina bingi bye balina naye ng'ate abazadde tebabawadde budde. Yes. Ekisinze okuvaako obuzibu kwe kuba nti ennaku zino ensawo y'ennimiro. Nti omusajja akeera ku makya n'akwata ye n'omukyala n'akwata lirye. Noweesanga ng'omwana abeera ewaka n'okomawo nga yandiyagadde abeeko kyayogera naawe naye n'otamuwa budde. N'abeerawo ne kimuluma ne kituuka ne kigenda. Kati ate bw'abeera nga mwana muwala kikyagenda ofunamu. Singa abeera n'ekizibu nga kimuluma, maama gwe yandikigambye toliiwo, twemuwadde budde. Taata gwe wandikigambye wafuuka mukambwe ayitiridde. Kyagenda okusanga kwe kufunayo akavubuka eyo singa kanaamubembejja ne katandika okumulaga okuzibawo ekituli ky'ennaku eyo, agenda kukasembeza muveemu okufuna embuto nga bato, abaana baveemu okwekabawaza. Byebimu kubiviirako obuzibu. Nga talina muntu wali gwagamba kizibu kye. Atalina muntu gwagamba kizibu kye. Ekirala ku kyo obutabanguko mu maka kye twadde twogerako kwe kubeera nti mu maka tubeere nti igwe nannyini bufumbo, ntegeeza omukazi n'omusajja, nga tonnaba kuyingizaamu muntu wa kusatu
mu nsonga zammwe musooke mutuule kubanga ebiseera ebisinga omuntu ow'okusatu omuyingiza mu nsonga zammwe waba mufumbo ajja kuwa fomula eyiye naye ng'ate obufumbo tebulina fomula. Kati wulira ewantu weewatyo nja kujja nga ndi mufumbo nyina ebinsobedde mu maka ate nzize wa mukwano gwange si mufumbo akyali oba akyanoonya oba nakyeyombekedde kati ate bwembeera mu myaka egyo egikuze gya bufumbo kitegeeza nyina mikwano gyange abakulu bw'aba si mufumbo aba nakyeyombekedde ajja kumpa amagezi agakontana nekye naalisuubidde okumpa. Ati buli omu akuwa kyamanyi yagavaayo kali wano kye mbadde nkujjira nti oyinza okufuna nga gyogenze mufumbo munno nti Kizza agenze wa Neusi mufumbo ne Kizza mufumbo ne family ziri mmeka? Ziri bbiri. Ne Kizza engonjoola y'ebizibu by'omu maka ge mukazi wa mukuba mumpi n'amulimamu awo ejja pikipiki n'amuggalira mu kisenge omukazi n'aguma kubanga ye nga kwe yazimbira ekikye kyokka ate ogenza okumwebuuzaako ng'ate ye Kizza ng'ate ye Neusi ewuwe omukazi yagamba kooli nkubako oluyi lwe ndisiba n'enkola ki ate siridda n'engenda ate sikola ki siridda kati nga tonnaba kubaako nsonga zo gy'ozeebuuzaako sooka gwe kennyini tuula n'omutima gw'olowooza osooke weekansolinge nga ggwe tuula omanye enkozeewo obubi nkozeewo obulungi mutuule abantu babiri naye mwami wange ompisa bwoti mu kaseera nga ebyokuyomba byawedde mu kaseera nga muzze mu muudu bwe muba mmwe ekibagatta kiri mu buliri nga mukivuddemu bwe muba ekibagatta nga mugenda mu buliri bwe muba ekibagatta nga mulya oba ekibagatta muzzeeko ku Merina nga wano okunywa kajuisi kano akawooma n'enkoko nga kyekibagatta mu kaseera ako nga obwongo kubanga n'abalwana balinako obudde bwe babeera mu ssanyu mu kaseera ako ng'obwongo bubateredde mwenna tuula obuuze omwagalwawo nti naye owaayo ensonga eno bweti ne bweti ne bweti ne bweti wa wentambudde obubi tutereeze naye gwe oyina kino na kino na kino na kino kinyiga nange bwe mba nyina ensobi nkimanyi fine nagikola naye nagikola naye kubanga oyinza oga nti ensobi eyo mu butuufu luli wansaba ennyama nendeeta mukene gwe wakiraba nga nze atayagala kuwa nesaalina nagende wa boosi wange yali ansuubiza ssente nawe nenkusuubiza naye ssente ne zigaana we nadda ewaka ndeese mukene towasooka kunnyaniriza wamukwata n'omumanseeri ng'abaana balaba kyanyiga kyekyandeetera okukola kino naye ng'ate ekyaviirako eno kiri bwe kiti ne mutuula nga temunnaleeta muntu wa kumeka temunnaleeta muntu wa kusatu kuba ebiseera ebisinga omuntu ow'okusatu waanajja sayidi esinga okuba ng'emuleese jajjo singa okwesigamiza nti kati Neusi waleeta Kizza bakola naye ku Spotlight bakola naye ku Transmedia mukyogereko nja kubeera mmanyi nnyo Neusi okusinga ate mwami we kitegeeza we naaba njogera Neusi nja kwogera nga nsinziira ku experience ye gyandaga gye mumanyiiko teri awoza musango nga tayagala kusinga neerabire oli kyayogerako ndi kati nze ow'okusatu wenzija ate ebiseera ebisinga singa oli abazze okugonjoola ensonga asoose okumutunulako n'amwekengera okuba nga azze wolereza oli ezo ensonga ziba zigaanye nti kiki amagezi g'empaki nga temunnaba kuleeta muntu wa kusatu mu nsonga ezammwe musooke mutuule abantu babiri kubanga ne famire eno gye tuddukira mbu anyiziza kanziruke wa senga w'omuwala senga w'omuwala w'omusanga nga ojja kuddukira ewa senga nga senga abaana baalina ewuwe ye baazaala ab'omu lubuto lwe batudde waka tosuubira nti anaayagaliza oli muwala we abeereyo era waanajja ajja kuwaganyaza nnyo ono naye atuule ewaka
olw'okuba n'ababe bakola ki batudde obasajja nze woonajja ewaffe n'oleeta ensonga nti kiza yafunyeyo omukazi ow'okubiri walayize nkubuulira bali bazadde bange nakula nabo mbambamanyi nja kusooka nkukonjere ogende okujja nga gwe mubi nga newe tunaaba tutudde wali eri ne boogera nze mubi okusinga omusango nga kizibu ate ebiseera ebisinga bataata ebiseera ebisinga famire y'oludda olw'abataata okufunayo omukazi ow'okubiri tebatera giraba nnyo nga nsonga ate bagiraba nga kyamaanyi oba omwana abafuniddeyo omuzzukulu omulala ng'ate gojja kuzibikira payipu ya muzzukulu famire entono sigambye nti bonna bakiwagira abasinga nange sigambye mbu bonna bakiwagira naye era ogenda okulaba olugira we bati nga jajjaga bannaye akaana kanfaanana kati bwe kamala omufaanana gwaze okumuloopa kati kano kamaze dde okunfaanana kati nkagobe kyenva kugamba nti omuntu ow'okusatu ono ebiseera ebisinga aba muzibu aba musattuluzi ewandibadde watuufu okuddukira wandibadde nnyo mu bannaddiini n'ebiseera ebisinga mu bannaddiini batono abawa obudde ensonga ezo kuba mulimu ne bannaddiini ng'ojja kujjayo omunnyonnyola ensonga naye ng'ate waakutunuulira bw'ati agamba maama ate ng'ono ali yaddeko naye nze nga ndi bubi bannaddiini nabo bantu bannaddiini nabo bafuna ebizibu bannaddiini nabo balina obutabanguko bwe balina mu maka gaabwe n'abakyala baabwe n'abaana baabwe omanyi nti bweweetegereza ennyo abaana baabasumba baabapasita manya baabaki omanyi nti be basinza ate okwonooneka anti ebiseera ebisinga olowooza lwaki ekisinga okuweeta ekyo nti omwana w'omusumba wabeera mu kyaki taata we mwali batono nnyo abawuliriza ebigambo taata waabwe byabaalaba nga taata alimba ayinza okuba alaba nga talimba naye yennyini yeetwala nti naye yafuuka kabona naye yennyini aba alaba yafuuka ki kabona Peter ku nsonga nga zino olowooza magezi ki abazadde ge badde bakola ng'oggyeko kubanga nti balina okutuula wansi ensonga ezo bazigonjola abantu babiri bwe kigaana basobola obiyingizaamu bannaddiini nga bwe twogedde bayingizeemu ab'obuyinza obususseeko ku bannaddiini z'amagezi ge nandiwadde amateeka gakola naye amateeka gandibadde nga gajja ku kaseera akasembayo nga byonna biganye ekikulu mu byonna kwe kutuula ababiri nga we mwesanga ababiri ne mwekwana nga we wasobola kubanga okwekwana oli aba yakulira waabwe takulabangako tomumanyi oluusi amawanga gaawukana buli omu yakulira mu ggwanga lye kiki wano kye twandisobodde okutunula nti woba wasiza omukazi nga si wa ggwanga lyo sooka otunuleko ku ngeri famire yeewammwe obuwangwa bwewammwe gye butambuzaamu famire omala ogisunsula nti ffe ewaffe abaganda tufukamira ewaffe abaganda omukyala waagenda ewaffe takola kino na kino mpasiza omukazi munyankole ewaabwe okufukamira muziro tebakimanyi omukyala waagenda ewaabwe w'omusajja ne haga beewa ne sezaala beewa beekwata mu ngalo era ne ku mikolo gyabwe taata gwe bakwasa omuwala kati womala okugatta ebyo olina okumanya nti kati kye nayingirira nina okukibalansinga tuula ne mukyalawo omugambe ekyamazima ewaffe okufukamira kya kitiibwa w'obeera nga tuli ffekka osobola okukitwala ng'ekya bulijjo ne we tubeera ewali abantu gendera n'embeera ebeeri nti tuli mu Buganda gendera n'embeera ey'Abaganda weekola ki weetambula kati naawe omusajja ate tokifuula nnyo tteeka olw'okuba yakyerabidde teyakikuliramu
lwatakikoze ate teguba musalaba kubanga oyina omugumiikiriza twavudde ewaffe omukazi yanswazizza ekyo mukoma we wakane giwunya ky'olina okuteeka mu bwongo ono yazaalibwa mukulu ebbanga ly'omusanze lyettono ku lyamalidde mu guli omuze kubanga azaalibwa nga talabangako maama we ng'afukabiridde taata we azaalibwa nga ye talabangako jjajjaawe waddukaani taata we kubanga ekyo ki kati watuuka eno oyina kimutambulizaamu mpola 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 okwetegeera singa munaabeera nga mwetegedde omukyala gwe nawasa si wa ggwanga lyange ewaabwe bino bikola ewaffe bino tebikola ne mubimanya gwe wabeera wasobereza mu ekyo tokitwala nga ki tokitwala nga musaalaba okitegeera togutwala nga musaalaba okwetegeera okwebuulirira nga mmwe ababiri singa kinaabeera mu maka nti twetegedde obunafu bwaffe twetegedde busobozi bwaffe nga tetunaleeta muntu wa kusatu mu nsonga zaffe tusooka zituulamu awo butabanguko mu maka bujja kendeera ku nsonga y'abaana tulina okumanya nti omwana empisa ebiseera ebisinga omwana owuwo kizibu otegeera empisa ze wuliriza empisa abakulu ze bamulaba okimanyi nti azadde omwana okuva lwe yamuzaala tatulangako naye awo n'abeera naye n'amanya nti omwana wange ali kino jjukira omwana abeera mu kisulo bw'ava mu kisulo ewaka amalayo si mwezi gumu naye omwezi ogumu kakasa nti maama tasiibawo waka taata tasiibawo waka ewaka waliwo maid kyekiri kye twayogerako maid gwoleese omugjeewa so abamu bamala gatumyaga maid nti mpeereza omukozi nti bamumpadde naye tegenda kugunjula abaana ngaawe gwe omuzadde waalikoze eki waali bagonjudde waali wataddemu empisa z'oyagala naawe nga maama wo bwe yaziteekamu nze ne solution endala gyempa we forward kiki twalikoze muzadde teekako ku budde abaana bo bawa obudde kyova olaba bagenda kukeera ku makya bakukakkaneko bakukube nakirabamu ka muntu kukwata n'akuba akayondo ate okimanyi obudde ebiseera ebisinga ffe ababubulwa naye ng'ate obudde oba obutaddewo okimanyi nti waliwo agamba siina budde naye kangereze ku ffe tuli b'amawulire osobola okugamba siina budde naye noweesanga nga ogenda mu field ebiseera ebisinga sitole n'ogimala bukyali n'ofunawo oddako n'otuula n'omaliriza ng'ate sitole ogikoze lwaggulo nodde wako obuzibye naye ng'ate obudde obwo bw'otudde singa obufunye n'oddako ewa ate omwana tekyetaagisa muwa nti lunaku lulamba just n'okutambula naye n'omulanga mu kifo kino kimeri naye omuleeta ne mutuulako n'ozanyako naye mukuzanya muli mwotegerera empisa z'omwana okimanyi nti omwana asawagamba ndaba naawe kitata kyakoze nabanga akuvuma nga takutya okitegeera nti bulijjo omwana wange talina njogera ate bw'oba taata noddanga ewaka tokambuwala n'obeera nga oyinza okuba nga tozze bize naye omwana buli wodde ewaka n'oddayo ng'owuuba ngalo ne woonaamuwa obudde tajja kutwala nga kyaliiwo abaana abo balaba abato nina muwala wange ne waliwo ekinkuba n'empulira nga sirinaamu naye neŋŋamba ekyamazima sikola ki sirinaamu naye ennusu bisatu n'ogenda ali n'ogula buswiti bwobu bwa 10 n'obuteeka mu nsawo olutuuka wali oba omusuna oba omusunayo bwoti n'omusimbula kaswiti okimanyawo kaswiti yakitwala nga kinene nnyo era zenda nenda nenzira ewaka omanyi muwala wange ayinza okufuna ekimunyiga n'atakigamba maama we naye n'alinda nkomewo kubanga omukoze maama wamuwa omukwano kuba ekyamazima nti mu butonde omwana maama ne waaba amukuba maama ne waaba akola ki kituufu taata baba batwagala naye nkaabeezi
ngaddayo ewa maama kati mu mbeera eyo ng'eyo yonna weeri gwe nga taata obeera oyina okumanya nti we mba nzize ewaka nina okubaako ne kyendeeta jangu n'akaveera we mbaako ne kyendeeta n'enkamuwa ako kennyini ke mmuwadde kajja kumuleetera okunnyumiriza buli kimu ekibaddewo okufula mukwano gwe n'akubuulira ne gwe ne woonaddawo n'ogamba abaana bange era ngenze kumuwa budde naye n'omuwa obudde nga bwereere tekuliiko ky'omuwadde era tajja kulaba nga mukwano gwe mbadde nkugamba at least oba olinamu kasente yadde akatonotono wano ku Merina tebaseera mbalabyeko kintu kimu tebaseera omwana wo musitule mweko ku budde dakiika 3 nga bamala okubeera wano ne muddayo omuwemu kagirasi kamu kano kalaba ajja kusigala agamba tata singa tuddayo eri nalabyeyo amazzi waliyo kino waliyo kiri waliyo n'abayimbi bayithayo ku Saturdays ng'ezo Sunday ng'ezo wabeerayo abayimbi wabeerayo tuyinayo live band all these nights wona weeziri wano ku Lwomukaaga ne Sunday teweerabira oba oyagala kuleeta mwana wo wano tewaliwo bintu bya buwemu ate kyensinza okusiimawo kwe kuba nti osobola oleeta omwana najja n'alambula n'asoma ate n'anyumirwa embaata kabuzi obadde wali ogirabye bannange omulabi nkubulira mazima nange mbadde sigimanyi kati embaata kabuzi weeziri omuti omusikamooli weeguli ate tuva wano tugenda laba muti musikamooli ng'obudde tebunnaziba atalinnyanga ku lyato ku Merina weeriri era next time tukolera ku lyato next time tugenda kukola nga tutudde mu lyato tuti leero tutudde wano kumpi n'amazzi wetuti nga bwe mutulaba emabega eri waliyo abaliyo tetwayagadde ebbala ekaanira naye this next time eryato liri lyetutuulamu ku lyato wali era wanne wano wojja osobola okukolerawo embaga oluva mu mbaga n'okolerawo bagiyita batya mukazi we ne basooka bamuteeka mu boat cruise bagiyita haneki honeymoon nekyava ku kyo kiyita honeymoon hane mubisi gwa njuki ate muunu mwezi kati omubisi gwenjuki tukakasa nti omubisi gwenjuki ate gugatta gutya n'omwezi tukakasa nga kyekintu ekisinga okuwoma ate omwezi kubanga honeymoon kati awo tujja kwongera kubuuza omulabi waffe kyensinza okusiima wano osobola okukolera wali embaga mu kaseera ke kamu n'olinnyako wali waggulu mu kalina n'olengera ekakiri wonna wolengera yonna nga wolengera amazzi bwe bakuvugako mu lyato ekyennyanja okirya kisamba kugaye bw'ogamba nti oyagala osooka okikwate nako bwoti ojja kujja n'omwana bakijjemu ng'akiraba okimanyi nali simanyi nnyama y'akamyu nze gye nsookeddeko sebe ennyama y'akamyu eri wano naye ewooma bitya ennyama y'akamyu kamyuzika akaseenekerevu weekali weeziri bazirunda era gwagamba oba osobola omumalawo sekkoko naye bw'obaira n'embaga sekkoko ennamba osobola okutemesa sekkoko bw'oyinza oga tolina sente nnyingi nnyo za kuteeka mu mukolo bano bakukwatanga gwe osobola okukwata sente n'omugamba munnange aba Merina Country Village sente ziizo reception wano honeymoon wano ekyennyanja buli kimu ne kajusa akawooma nako nga weekali buli kimu n'okola ki nekinywemu togaana okudda eka oyina meeting zizonna ez'embaga gy'oyagala okukola meeting zikolere wano conferences jangu wano omukolo omumamaze okukola meeting jangu ogukolere wano teri kigaana ye kiki batalina atasobola n'okukola meeting ye kati tugamba obudde tewali oyina meeting girete wano ku Merina Country Village ojje n'abaana wali abaana babavuga mu lyato ng'eno meeting wegenda mu maaso wali eri abaana babavuga mu lyato ng'ekyokulya olya olumala bavuga mu lyato nga bateekako wali mu kazinga nga balya chips muddeeka nga ne mukyalawo naye ng'ali wali mukyalawo abeera wali n'abaana nga mwe mugenda mu meeting oluva wano kulekera okujja mu kifo kino mugenda bugenzi waka kwebaka nze nkulabidde ekifo kino sina kyesitasanzeemu ogamba eyakuwasizza omusajja ambadde ntegeeza nyini ekifo kino era nga njagala kukugamba nti Peter Badansi ja kumulamwa nga njagala kukugamba ng'owulira oyagala next time tujja kusooka tubaweeko overview y'ekifo kyonna tulina olunaku lwe tugenda okujja nga tutambula
kintu ku kintu jona mja kiraba olambule buli kimu era gwe bwoba obeetaaze kuba ku namba ez'essimu 0779 509 333 nawe wenyini wansi ku screen zaffe ojja kubozirabako nga zitambula pita basomere yokubiri eya Airtel manya abamukyalo bakozesa nnyo eya Airtel naye ab'ekibuga bakozesa Airtel ab'ekibuga bakozesa nnyo Airtel osomye MTN yes eye Airtel eri 0702 59 03 92 mu luzungu 0702 0702 59 59 03 043 92 mwenda ne 2 mu Luganda zire eba noti omulali ku WhatsApp basangeko ku ezo zonna ku WhatsApp oba obafuna butereevu ne wogenda ku email ogenda wali ku email merinacountrylvillas@gmail.com ku mukutu ogwa website www.merina.com.ug Facebook kwe bali Instagram gye bali Twitter gye bali Snapchat ne TikTok ne wano wenyini wobeera olemereddwa bafuna osobola okukuba ku namba z'essimu eziri ku Spotlight waggulu ne Transmedia waggulu tuba kutuusaako butereevu ewataliiwo nti oba tugenda kola obwa bulooka ate tukuweerawo direct ku muntu avunaanyizibwa ekyo lwaki bana abantu tubeerekeza nga tubaagadde nnyo omulabi waffe waliro tukwebaziza nnyo tukwebaziza ddala webala nnyo kyokola webala okusubscribinga webala okucommentinga webala okusharinga ne muno n'akalabako banange leka tukwerekeze obudde naye tuli mu kifo kino ne bwe tusulamu okkiriza tusulemu erinnya nsigadde Kizza Peter ku Spotlight News Media YouTube subscribe TikTok Spotlight News Media jeri ate n'endala YouTube nakozeeyo n'akabanja akalala aka Kizza Peter mu nnamawulire Facebook Kizza Peter ne Spotlight Twitter Spotlight News Media jeni subscribe wonna era twatta endagaano nowa Transmedia kyosanga ku Transmedia ku Spotlight gyekiri emboozi ezimu zo twogeddeko ngeza dokita gwe bayira amazzi okwongera okukakasa obujulizi nti emboozi zetukuleetera ntuufu era zankomeredde genda ku Spotlight News Media ojja kulaba dokita ojja kulaba famire y'engeri gye yamuddamu okusobola okukakasa ekyo kye twogera kuuma omwana mukaabye ng'akyali muto lirifuuka essanyu ng'okuze tukwagala nnyo kwebale